skits that will bless your life. Yes, praise the Lord. This beautiful movie. Tubaniza munate ku channel ya VJ Ivoxy translated Christian movies. Tukujjukiza nti okusubscribe nga kikulu nnyo, okulike nga kijja tukola bulungi. Ate n'okaweerezaako munno kalinki ka firimu kano n'okaweereza munno kijja kuba kitukoze bulungi. Tuli bannaffe aba Winlows bano no babeesingira ate bali mu Nigeria era nga bagamba nti gwe nayo nayagadde okubeera nga ate bawagirako enamba zeezo. Omanyi tukolera wamu n'abantu nga bana producinga waako kitwala amaanyi mangi okubeera nga producinga waaka bw'ati ate nze nembeera nga ate mukwate ne muteeka mu lulimi olwaffe etuyinza okutegeera abangi ate oba oli awo n'okubeera nga tubijjayo bulungi n'okutegeera ddala amakulu ag'enjiri eno. Winlows Film Productions ate ne VJ Ivoxy Production nga bulijjo katandika butandika. Tulika firimu Real Life Story. Bino byaliyo era bino byogenda okwetegereza manya nti tubijja ku ebyo ebyaliyo. Sigamba nti twayize no si sci-fi. Tutuuse munnaffe yuno ali mu tulo yeebase. Wabula mu tulo twe ayina byatandise okubeera nga ate aloota. Tukyagenda maaso. This course is in your bloodline. Kakati mu kuloota kwe alina omwoyo ogumugamba nti gwe nnyabo kino ekikolimu kiri mu musaayi gwo. Era kino olina okisikira. Kakati omuzimu guno negugamba jjajja ogwo omugugu guwe muwala wo. Ye maama wono omuwala omulala omuto. Kakati ne gumugamba maama omuzimu gutwale oguwe omugugu gutwale ogwe muwala wo. Era omuwala alina okutwala omugugu ogwo. The Lord of Infirmity. Omugugu ogw'endwadde. Kati yasigala akaba agamba yii lwaki bampa omugugu guno nenga amaze okugumuwa. Yazookoka. Era nga neebootera okulota n'ozookoka. Kati yeebuuza guno gwedde guloto kikaaki. Tabitegedde naye ng'afunye ekirooto tekibadde kyangu takitegedde naye ng'ate era genza olanga n'obudde bwebo okuzuuka badde butuuse ng'ala n'obudde bubadde bugenze. Ebiseera ebisinga ebirooto bino bijjamu communication ze tulina okubeera nga tutegeera. Kati nno yalina okubeera nga ateeteeka abeere nga agenda ku mulimu. Bakutegeeza nti executive producer Ohis ne Anywili Ojekere ba Winlows bennyini bakateeddemu ate omukono. Kano bakayise Spirit of Infirmity, a real life story. Omune VJ Ivoxy Productions. Tukujjukiza nti firimu nga zino n'ezisingawo tugenda kuba tuza-uploadinganga. We made that ministry possible. So gw'olina kola kimu subscribinga. Twetaaga buli muntu alaba firimu nga zino. Baako gwe emphasizing okubeera nga subscribinga. Baako gwoweereza video zino mugambe subscribinga. Kijja kuba kikulu nnyo. Ate emphasizing okubeera nga temufunayo ka data ne muwachengako online. Tijja tukola bulungi. Katonda afagera tukola bulungi senga twongera okutegeera ebintu nga bino. Comments zammwe zijja kuba nnungi okulaba ki ekiyinza okubeera nga kyongerwamu amaanyi. Nenga ne ku nkata stream channel yaffe ne bagambye egenda okubeera nga atengera kugenda ku firimu zaffe. Waliwo oluusi ezimu eziganibwa okujja ku YouTube kubanga waliwo amateeka ge bayita ga copyright. Nga nnungi naye nga ate okuziza kuno obeera tokkirizibwa. So nenziteekako ebbali. Kakati ona agamba ngenda mu linnya erya Yesu ngenda mu maaso. Essala nga zino ennyangungu zasabye. Ngenda mu maaso olunaku lugenda beera lulungi mu linnya lya Yesu sirina buzibu. That is she. Bakayise Spirit of Infirmity. Kawandiikibwa Shalom Oinyegoma. Akati nga tuzze ku mulimu. Era mu ntebe mu yatuuka mu office yasaana agamba Mukama leero olunaku lugenda beera lwa mukisa mu linnya lya Yesu. Amin. How are you? Aba kyali awo ate n'afuna ajja amukebereko nga ye Nancy Ada. Yes. So Tumujjukira omulondooza mu spirituals party ey'okuna. he wants to see you. Kati agamba omukulu Maxwell ayagala kukulaba era agambye nti gwalina omu obujjanjabi bwe leero. Kitegeeza nti omuwala ono ku luno tuli mu ddwaliro era nga y'omu ku basawo. Kati amugamba nina byekukola siina kukola ssaawa zino bannansi bangi. Lwaki tayagala kubeera nga mwamu obujjanjabi? Yamugamba waayo omulwadde oyo naawe omumanyi oluusi atugaana ffenna nga ayagala gwe gwaba mujjanjaba. Waliwo ensonga endala tetumanyi. Balina ebibozi ebwe ebityo agamba omusajja ndowooza ayagala nnyo gwaba mujjanjaba tetumanyi lwaki. Kale mugamba nindemu katono kamalirize enzije. Katandika butandika.
So mukazi wattu bw'ati ate alina okubeera nga agenda attending eri omulwadde gwe bayise Mr. Maxwell. How you feeling? Kati ambuuza munnange oli otya Better. nti owaaye mpulirako bulungiko okusingako nne. Test results and Netegereza ebivudde mu kukebera omusaayi to rest. naye ndaba oyetaaga ate okubeera nga obumulamu. Take out time to rest. Omanyi oyinza okuba oli musajja ali bize naye ate ekikulu nnyo okubeera nga obumulamu eddagala libeere nga likola. Okay. Kale tewali buzibu njageza okubeera nga ate mpummula. Okay, what do you need? Yeah. Weetaaga ki? Omuganita agambire nga nfuna okwogera ne counseling awerako. Let me examine you. Kati gwe leka nkebereko ndabe lino eriiso waliwo omusaayi wano. Kale tewali buzibu nnyo. Gezaako okubeera nga ate onyigirizaawo omusaayi n'okufulumayo ozaali amukubye akayiso nga baagala mukebera. Kati mugani ku WhatsApp nga tonzizeemu message za. Want with work this period. Omugamu n'ensaasira manyi ebiseera bino badde ndi bize nnyo nga siyinza ate kufuna waliwo ddebukebera message zonna. Naye nja kebera nkuddemu. Omulwadde ono yandibanga si mulwadde kyokka tugenda okulengera. Ako kayiseewo buyisi. Tuli ku real life story. Jjukira nabagamba ebintu byonna ebisinga obeerawo mu nsi ya bulijjo biviira ddala mu nsi ey'omwoyo. Ate nali wano agamba wana musawo omulungi omusawo ajjanjaba. You know this. Nga nnyabo sebo nze Dr. Itohan togattako birala. Togattako birala. Kale Pretty Dr. E. Obadde ki? Like what? Like our friendship. Kati agamba waayi kati olowoozaako ki ku by'omukwano gwaffe okubeera nga tusanyukamu. You're a very funny man. You do Omusajja gwe naawe oli mulwadde okimanyi. Bw'ojja wano ng'oli mulwadde ekkiriza nkujjanjabe kiggwe. right. I should get back to work, okay? Emugaba waayi kangende ate nkwasaganya emirimu emirala mbeere ng'ate nfuna ebyetaagisa byonna. Oba olina kye weetaaga yogera ne bannansi bali bajja kuba kukwasaganya. All right, do take care. Thank you. Beera bulungi. Yes. Tukyeyongerayo ne kafirimu kaffe Spirit of Infirmity, omwoyo ogw'endwadde. Bafunayo ka meeting ak'enjawulo wano. Since Mukwano gwazo okubeera nga ate amukeberako. giving the prescriptions. Kati amugamba mugenda omuwendagirire ey'eddagala ate abeere nga agikwasaganya. Did I just hear Maxwell? Kati ono mukwano gwamubuuza mpulidde ogamba Maxwell nti ye Rushing on you. oyo omulenzi yo mukyogamba kyakakwagala. I believe that this man said he will not take any Omusajja olwo nti yagenda tegenda mmira ddagala lye paka nga nze n'embeera nga nze ali muwa. actions today if I don't come treat him personally. Ye yagambye nze alina okujja ne mujjanja ebisabyo kyagenda kubeera nga afuna eddagala. Every Nalwa nabitunulamu. personally administer his drugs to him. That's some serious crushing. Amaga yine kati ebibuzo yadda kubuuza ebyo tebirina makulu ebyo. You're in a relationship. Kati nze kyendowooza kyakaggwe naye mu nkolagana. Here we do. Omusajja oyo tawuliriza naye omugaa nti sibiriimu ye yamanyi. This is kind of patient love before. He'll be okay. Everyone's the malaria, whatever I have. Omugaa kati waayi bulwadde ki yamanyi ajja kwetereza mu layini. So Omukazi ono Itohan ayinayo omuntu omulala gw'alaba era gwali naye mu nkolagana. if not, I would have told him to stop coming to this. To stop coming to this hospital. Senga mbadde nso omugaana nga nimugambye lekera okujja mu ddwaliro lino. Are you okay? Kati agenda owulira ng'awulira obulumi munda mu bbeere. This is my first week. Agamba mu kifo kino eky'ebbeere mpulirawo obulumirumi obujja ne busala. Just calm. Era obulumi bujja buzzi ne bugenda sikitegeera kyewuunyisa naye nga kyatandise butandise. They just died this morning. Omugabo kyatandise ku makya gano n'adde enva mu nnyumba. I think you should get it checked anyway. Ndowooza wetaaga bakebereko munnange tulabe ate ki ekiddako. Don't breast Baali bakeddeko ebbeere okutegeerera ddala ki ekigenda mu maaso. Where will I see the time? I've not done. Awaayi manyi ebintu bingi ebyokukola. Ebiseera ebitinga abantu bakozi bano balwala. This is so. N'atuuka okugenda ku kitanda nga bulijjo alina obulwadde naye nga bunnange emirimu tegimukkiriza kubeera ng'agenda mu ddwaliro. Ekyo kirina okubeera ng'ate kyetegerezebwa. Ebiseera ebisinga bagamba nti gwe ingini lwaki totereza ingini nga tonnaba ate kubeera ng'okola. Specialists. So agamba nti wetaaga ate obeere nga ofuna omukugu abeere ng'akebera Are you okay? akubuulire bulungi nnyo ki ekigenda mu maaso mu bulamu bwo. I'll just take painkillers or something. Omanyi ne bw'obeera oyagala kusaba ssaala kikulu nnyo I think your shift is okumanya ki kyensabira. Kwegamba oluusi oba wetaaga wakebera otegeere nti we mba nsabira kino kyennyini. moving on to why I came. Ne bw'obeera so genero sitaani ayinza okufunzizaawo. Kuba ne ssala tomanyi maanyi gayo kwa tomanyi kikuluma. So tests oluusi zikolebwa ate obeere ng'omanya ki kinyi kyogenda okuba ng'osabira. Mukazi wattu
bino nayo nabiwulira Okay, what am awulira obuno yagamba naye sino njukira mu ssaawo kati agamba mukama kansubire kino kye mpulira si kyekyo kyennyini kye ndowooza no. yagamba mukama nedda sijja kukkiriza nti kye ndowooza kyekino ekiri munda mu nze tanabagenda kwekebeza naye nga kino kyawulira era yagamba mu linnya erya Yesu nkigaana Please. mu linnya erya Yesu yakigaana Hey, good afternoon. era olunaku olwaddako ate yakeera bukeezi nabira ng'ate agenda ew'omukugu Sit down. Thank you. Welcome to my home. nga nkwaniriza owaayo ewange Good. ndi bulungi nnyabo So, I've looked at your investigation results yamugaa nitegereza empapula zaate eziraga ebivudde mu as the blood laabo investigations and the radio imaging. era balaze engeri gye bakeddemu omusaayi n'omubiri ogwo Not something that looks like a mass or a lump. balabyemu ekkuŋŋaanyizo erya cells erya obutafaali kiringa nti mu bbeere lye mulimu ekyakutte kiringa nga ekiyinjayinja We'll do a mammogram. agamba tetunamanya waddala oyo kansa era tugenda kukola kye bayita mammogram tugenda kwetegereza ebbeere twetegereze kiki ekyo ekiri munda kansa oba just cells zeekutte bwekwasi Excision biopsy and send it to the laboratory for twetaaga tukole kye bayita biopsy tugisindike mu laboratory downloading it. beetegereze ekiyitibwa histology engeri cells zo gye zirabikamu I would like you to go kye bayita histology to the mammogram. Let us have a look at. twetaaga tukole test eyo tukeberere ddala ebbeere eryo ki ekiri munda We'll do an excision. twogera ku bintu ebyaliyo eri omuntu yali omukristaayo Follow through. yono Dr. Itohan You are a strong woman, okay? yamugamba nti oli mukazi mugumu teweeraliikirira tugenda kwetegereza tulabe kansa oba just obutafaali bwagezezzaako ne bukola ekibulooka ekigumu munda mu bbeere yuno munnaffe tumujjukira mu spirituals Dr. Clark ali ku lunondoza atakuzanyidde bw'atyo kati mukazi agenda okudda ewaka ng'ono yamulinze dda ku mulyango gwe asula mu apartment We just spoke on the phone. Why did you tell me? aga yii togenda ku simu lwaki oŋŋambye nti ogenda kujja nze ndi wa surprise yamwaniriza bw'atyo Happy anniversary. Anniversary. temugamba munaye anniversary ennungi tujjaguze leero Relationship anniversary. okuva twatandika enkolagana yaffe kati leero anniversary okuva ennaku kwana we tubalabalamu ennaku leero anniversary y'okwana naye bagiselebratinga simanyi wa kituufu ekyo People, intentional people. agamba kati fantu abali serious era bena kye tugenda okuba tuwalaga You I'm in love with you. nze naawe nga twagalana It's really manyi Dr. Clark ono ebigambo bye byebyo Welcome. aga waayi nkwandiza nnyo nali wano bamuwanya wanye naye naawulira aweddeyo of course I'm kale tugende mu nju tewali kyakukola kirala very tired. nkooye kaŋŋenda ate embere nga mpumulamu gentleman namukwatya ku nsawo ate nabeera nga agenda apartment yiyo bagiguza na kaadi kayimba si kabi banaye tufuneko design abadesigning ennyumba zaffe munda abirenga ennyumba teringa nga kirasiruumu bw'atyo nabeera ate nga atuuka eka n'atuulako mu ntebe Tired. naye otunula oli mukoowunyi Exhausted. nti kituufu munnange tulira nkooye Very tiring. There's this place I was thinking of us going to. Right. It's like an arcade. It's very kazako mbulire ekifo kino kirungi nnyo munnange kinyiririra ddala kiringa nga ake I was checking it online and mbadde nkikebera nga njalabe nga ŋŋendayo naye omuwala yali mbirowoozo So I saw something that looks like a omuwala yali mbirowooza ajjukira omusawo kyamugambye nti mbadde ndaba ekintu kiringa nga ekikutte mu bbeere no babe. What happened? kiki ekigenda mu I maaso was talking about emboozi z'ono oba takyazuulira you don't want to go. No. soko mbuli tuyagala kugenda gye mbadde nkugamba tugende auto nti nedda wayagala sigala munda mwokka tuyagala kugenda bweru ku biiki nti nedda I have to talk to you about something. kati njagala okukugamba munnange Trouble? kiki ndi mu buzibu Are you in trouble? oba gwe alina obuzibu bwonna What happened? kiki ekyatuuseewo So I've been having this pain in my chest. namugamba mbadde nfuna obulumi mu kifuba kyange It's tiring. ennaku eziyise Okay, so I spoke with my chief kati ne ŋŋenda ewa chief doctor and we ran some tests. ne tukola ezimu ku tests We also did a mammogram. ne tukola ne test ekebera biki ebiri munda mu bbeere okwetegereza structure Lump.
ne bazuula nti mulimu ekyakutte munda mu bbeere yange. Nambuuza olina breast cancer? It's not cancer. Nedda si cancer. A lump. Manya olw'ebibuuzo nga bintu alaganga ayagala okutya ennyo atadduke. Aga nedda abaganye talina kufuuka cancer naye nga kiri munda omwo. We need to do more. Aga Just maybe Dr. Kiraka aga kino kikirabanga. treatments like excision biopsy and this. Kati agamba bagenda kubakola tests endala ate babire nga beetegereza ddala ki ekituufu ekiri mu bbeere. Then I can go for treatment. Era oluvannyuma lw'ekyo nja kuba ngenda ate nfune treatment mbeere nga mbeera bulungi. Okay. Kale tewali kizibu munnange. Ndowooza bijja kukola mangu nnyo bitereere. Tomorrow, how? Let's. Bigenda kukola ddi byankya oba leero? Everything planned out. Aga buli kimu nakitegesedde era date na bookings eddegenda okubeera nga ate enkwasaganyizibwa mbeere nga nfuna obujjanjabi bwange mangu ddala. I'm not dying, Chris. Sigenda kufa ssebo gwe ng'otidde nnyo wali antu nga tebazzaamu maanyi kati n'engeri gy'atunulamu alaga nga agamba nfiiriddwa. Kati omulamu yalina okuzzibwamu amaanyi n'okusinga omulwadde. Kale kijja kuba kirungi tulabe tewali kyakukola. Omulamu yalina okuzzibwamu amaanyi n'okusinga omulwadde. Akasiikirira ako omusajja kimukoze bubi nnyo. Your girlfriend gets breast. Kati ye mboozi yajwala mu mikwano gye kasoko mbulye girlfriend alina kiki breast cancer. Agasi cancer ye bagambye waliwo ekyazimbye munda mu bbeere lye kiringa jjinja. I don't understand. Lump, not be this. Agwe sikutegeera otegeeza ki ekintu ekizimbye munda mu bbeere. As far as lump don't day. Agwe kyolina omumanya ekibanga kyazimbye omanya stage 1 ya cancer. It's not. Bro, forget what the doctor have said. Agwe doctor bireke manyi waliwo emboozi zino eziyita mu ŋŋambo. Pocket. Agagwe bireke oyo omuwala kati alina cancer bitandikawo ekyo nejjajjange yafa byatandika bwe bityo. This breast cancer. So. Agwe omukazi wabanga alina breast cancer. She's gone. Omanya myaka 3 ajja kuba afudde. Ejja kuba tokyamulina kati nga tutandika okugaa semwandu. We say 60s. Semwandu kati bw'oyiza emyaka nga akatugamba kati goli semwandu ayengedde. This is one that is. Exactly. Aga kyoko mbuli wano basaliyako ebbeere nti ye oyo kansa waba alumbye ebbeere bajja disalako. We cut it off everything. Bajja buli kimu bajja kisalako bajjemu naye kyekyo ekizimbye. Can't be remaining one breast. Kati asigaze ebbeere limu kati soko mbuulidde gwe blaza ogenda beerawo kyane nga alina ebbeere limu. Come on. Kati olina emikono ebiri naye kaakati oba bategezezza ki kati eyongereyo. As in this thing should not just work. I beg. I cannot be. Aga kino nze tegenda kukola amagezi genkuwa oyo omuwala sooka omuleke. Exactly. Mwejjeeko nga tebanamusalako bbeere gobeere ng'oli free. I just cut person off. Which I want. Yamugamba waayi kati omuwala mugambe nti anti kati nkuvuddeko. So let me just advise you. Kankwe ku magezi. Tell her that. Jukira Bayibuli egamba mu Zabuli ekisooka If I'll save this. nti bw'obeera ng'olina b'otambula nabo esooka Bayibuli Zabuli esooka niyo esooka So she can find her. totambulira mu kuteesa kw'abantu. So buli wotambula n'abantu nga balina ebirowoozo ebitategerekera bajja kuwa ebirowoozo bwe bityo naawe omalirize ng'obafaanana. Because having. Kale bamugamba nze ndaba kino kijja kukola kati saagala ofuuke ssemwandu ku myaka emito gino. I'll go see him this week now. Saagala ofuuke ssemwandu ku myaka gino ondwadde ebintu bitwala speed n'obanga omuwala omuta. For that waiting. Ge magezi ge bamuwadde. Tudde wa Dr. Etta. Very optimistic about today. Aga waayi mbadde olunaku lwa leero ndwesunze nnyo. Kati amugambo naawe osinza ku byavudde mu kukebera Results. But before I disclose the content, naye nga sinaakugamba byavuddeyo. family history, Sooka ombuulire mulina kansa mu famire yammwe now paternal side. ku ya maama ku ya taata. History of cancer. Yeah. Aga ebintu bya kansa bino I don't think so. sibiwulirangako mu famire. Omusawo kyasose omubuuza nze kintiisizza. Or did anybody die suddenly? But Nga waliwo omuntu yenna yafa nga temumanyi kikyamusse ne batakubuulira bulungi ki ekyatta omuntu oyo. She died when I was very Aga maama wange yafa nga nkyali mwana muto do you know the myaka nga 5. Yambuuza omanyi ki ekyatta maama. close to me at all. Nga nedda munaye tebakiŋŋambangako. Kyekyo. Come on. the result of Nga ebyavudde mu kukebera this from the breast? histopathology bye yafulumizza Yes, the features are in keeping with a cancerous cell. kiraga nti kansa yali mu bbeere. Families. Kibula mbadde embuuzo kitambulira mu famire yo. Okay. Promise. Ebuga oli bulungi. Promise. Oli bulungi. So we can have. Waliwo ekimuyiseemu.
Okay, ma. Do you want us to do it alone or with family? Kati amagamba wandiyagadde tunyumye bino nga ndi ne family yo banayo wekka. Do it here, right now. Aga tukikwasaganya wano naawe nange musawo. We plan to do now is Kati ekiddako ekyo tulina okukola. we are going to stage the cancer Twagala kebera stage ki cancer kwali. that looked at the breast tissue. Katwakebedde bulungi nnyo ebbeere ntulaba ki ekiri munda. You know now what level stage 2 is. Kati omanyi oli ku level 2 eya cancer. Chemotherapy. Kitegeeza nti twetaaga tukola ekibayita chemotherapy. The chemotherapy we Bagenda kuba tebamuyisaamu ate radiation okubeera nga batta cancer. cells, then we go to the next stage of treatment Aga senga tetugezaako ate kubeera nga tukola ekyo ate tujja kuba tweyongera mu kubeera bubi. because that is the Kati senga tetukola mangu tuba tujjako ebbeere kuba nawe omanyi ebyetodde biba tebinafuna cancer. vital that we act fast, Kikulu nnyo okubeera nga ate tukikwasaganya mangu ddala. which is Kati cancer tenagenda ku stage eddako. not work. Then we use immune Kati twetaaga ate okubeera ng'ogenda ate babire nga bagezaako okustopinga cancer oyo okubeera ng'atambula. hormones with some medications like tamoxifen. Tugenda kuwa eddagala egenda okukendeeza ate cancer okubeera nga So yeekubisaamu. there will be series of side effects. Era biyinza okukola kale ebizibu bingi mu bulamu bwo. Eddagala liyinza okukolamu obubi okukendeeza weight, Your means okubeera oluusi nga osesemasesema naye lijja kuba likutereeza. challenging. Kizibuzibu munnange era oluusi kansa bw'aba akususseeko munene n'enviiri zijatandika okuba zikuukako. I'm so sorry about this. Naye nsonyiwa okubeera nga njogedde ekintu bwe kityo. Please take out. Naye kaakano njagala okkakkane gwe lowoozaamu ng'omusawo agambye ebigambo ng'ebyo nti essaawa yonna kansa akulimu n'enviiri azikuggyako. Naye tulina okukwasaganya ate ekirwadde ekyo mangu. Kansa kitegeeza ki? Kansa obutafaali bwo akatafaali akamu kagira ne keekubisaamu emirundi gye katalina kwekubisaamu. Like, we need a break. Kiringa gamba nti olina akaana akato kaana ka mwaka gumu ne kazaala obwana 10. Ekyo tekisuubirwa. I want to give you space to Kakati ono omuvubuka adda eri Ito alyamugamba nyabo burden. tugenda kufunamu ka break kwa guno omugugu mune gw'olina muzibuzibu njagala nkuleke nkwe space okukwatagana. Kati mbuuza kiki kyotegeeza kikyogezaako okutegeeza mugugu kigwogamba. You know, it's just Mugamba mmanyi amazima gali nti mpulira twandigenze mu maaso naye kati bintu bya kansa bintu bya siriyasi. Chris. Mugamba Chris kiki kano just ka kansa kakyali katono. Okay. Tugenda kakwasaganya ngenda kubeera nga mpona. I'm going to fight this. Ngenda kukirwanyisa kino mbeere bulungi. Yamugamba nedda ate bw'otawona. see, this is cancer. Nyabo tegeera amazima ono kansa. Like people just recover Gwe bameka bawali owuliddeko nti no bawonya okuva mu kansa. and beat. Gwolowooza bamaliriza oza bawangudde kino kiri serious. How about being optimistic? Listen, the doctor was specific. Dokita yayogedde bulungi Be around, you know. nti tulina okubeera nga ate tukubeererawo tukuwagire kubanga embeera gy'olimu yandibanga si nnyangu. Never seen myself. Kubanga nze siraako nga mukazi atalina bbeere kati gwogenda kusaako ebbeere lwa kansa. Kati nze nabeerawo ntya? Gwe bibi agenda okugayonka tetumanyi. Kati embuuza kiki kyotegeeza lwaki toli sensitive? Lwaki tofaayo omusajja gwe? So you're just going to give up? Kati ogenda kubivaako bw'otyo ndeke buli ssaawa nga si gwe na mulwadde naye nga nze mulwadde. Without me even knowing what's going to happen. Nga temanya kigenda kubeera nga kiddako ogenda kubeera nga ate ova mu relationship yaffe eno. It's honestly because I care about you. Yamugamba nedda kino nkikola kuba nja kuvaako nkuleke obeere nga tolina stress nange. That is not love, Chris. That's Yamugamba nedda Chris okusikuba yita okwagala ekyo kirala. if you love me. Chris olundeseemu olundekede. You would be with me. You will hold my hand through this. Nga wandibadde osigala nange bw'obanga ddala onjagala n'onyweza omukono gwe ntambula ffenna. Kyokka ate gwe laba ogeza okubeera nga ate onziruka. Kino kibagamba a friend indeed is a friend in need. Mukwano gwo ddala ye mukwano gwasigalawo mu kaseera ng'omwetaaga. Listen, Yamugamba munewuliriza. said that there are ways. Dokita yagambye nti waliwo engeri endala esooka What the tukikwasaganya. doctor said. Ereka nkunnyonnyole kono tonnyonnyola munnange bye ne bye nambimanyi. Naye nze nasazeewo dda byonna dokita byagambye nabitegedde. I can't. Naye nze sikyayinza kweyongerayo. Agoberera amagezi gaali mikwano gye ebamuwadde. Kitegeeza nti senga yafunye omukristaayo amugamba nti nedda omukazi yimirira naye musabe osanga kyandibadde kimuyamba. Chris, please. I hope you do. Yamugamba kansubire nti ojja kuwona era okiveemu. Naye nze mpenyuse. Chris bw'atyo yaleka omukazi ono ng'ali mu struggle ate nnene ddala.
struggle ya cancer babagambye buli ali okumpi n'omukazi ono ogeza kubeera ng'ate omugumya omuzeemu amaanyi kyokka ono gw'abadde asinga okuba mukwano gwe yasoose omuleka ebintu nga bino bivaamu n'abantu nga bano okubeera nga beetuga oba ne beewa obutwa olw'ensonga tetubafuddeeko olaba omuntu wa cancer atatera okuba nga abikka akagoye ku mutwe kiba kitegeeza ebintu bingi enviiri zatandise dde okubeera nga zibuukako ati buno yatuuse dda Dr. Etta ate yuno avaayo nga munnange Dr. Madenzize ndi bulungi munnange ebinoonyi bibyo byakwegumya aga ovudde mu chemotherapy nti yenvuddeyo bikooya munnange naye nvuddeyo sina kyekikolera naye baza mukwano gwe naye bali kubeera nga ate omukwasaganya ko ye nti gwanize lolini nze Dr. Etta bali kubeera nga ate omuyambako kati tugenda kuddamu ate session yaffe next week ya chemotherapy. Chemotherapy kyeki baba kuyisaamu radiation zigabanga kati mu Luganda tukite tutya radiation zigabanga maanyi agenjawulo ne gayita mu bbeere lyo okubeera nga gagaana cells zino nagambye nti cancer akatafaali cell egenda neeyekubisaamu okusinga kyalina okubeera nga yeekubisaamu ebiseera bisinga okukulako n'okugejjako cells ziba zeekubisizza cells zeekubisaamu mirundi nga ebiri oba ena ne kati cancer cells eyinza kwekusamu ne producinga busobola 100 mu mulundi gumu ekyo tekiba kirungi kati cells 100 ne zireetawo okuzimbazimba mu kifo ekimu kati nga wayise emyezi waliwo akabaga akakolebwa nga katonotono kabaga kaki ng'omuwala ono kansa asobodde okubeera nga ate amulwanyisa n'amuwangula agamune nga nsanyuse nnyo ku lulwo kansa yuno agenze aga omuwala ono yadde nga mugumu nnyo myezi gino gyonna yasigala nga mugumu era ne yanze muyita mukazi wa kyama wanjawulo muwadde erinnya eppya ye Wonder Woman. How does it feel to be kati tukole tubuulire kiwukya kitya nti wawonye kansa agala simanyi mulinga eyabitandikamu I feel different. mpulira nga ndi wanja mpulira amaanyi mangi Just did this huge thing. mpulira nga yakoze ekintu ekirina okubeera nga nawonye kansa Whole burden just left me. kuba mugugu no gwonna alaba gumpeddeko era gunvuddeko. You're welcome. Thank you guys. Thank you so much. aga nembeebaza nnyo wali kubeera nga ate mumbeereddewo mukoze bulungi to being cancer free? Yes. So guys, get your cups. aga kale buli mwafuna ekikopo kitwe nga tetunywamu kubanga kansa yatuvuddemu. Being cancer free. Tusanyuka nnyo nti omukano waffe yawonye kansa. Cheers. And for the fact that ate atwogera okuba kansa ono yagenze takomawo tukiganye mu linnya lya Yesu. Baselebratinga mukwano gwabwe bambi kubeera nga ate afunye milestone nene okubeera nga awonye. said about Wonder Woman, I'm definitely adding that. yagamba waayi tuyakuwa erinnya era nga bwe bagambye nti gwe Wonder Woman. Mukazi wattu bambi afunye freedom ku kansa. Guys, welcome. Both of us on this apartment. agamba waayi mukama yannyambye kati ngenda bikulabirawo katonda byampadde olw'okuwonyezebwa okwo. I'm sorry. kyava afuna essimu endala aga weekambeeko ate essimu gye nkwasaganya. I see. naye omulwadde ono makisiweero nga yetegereza omusawo We'll try. aga kale tewali buzibu nsonyiwa kale kankusonyi ekyo yagenze ku ssimu kati ogenderayo ki All right. esigala ne Lauren How you doing now? bigenda bitya. It's okay. I have to get. kale tewali buzibu ndina wano kapate katonotono kale bye. agenda okukyuka ono yamuteeza edda wano hayi nyabo tewali buzibu. Tewali buzibu Maxwell. Congratulations again. Nsanyuse nnyo okubeera nga ate owangudde. Tewali buzibu kirungi. Please, thank you for coming. Webale kujja mbadde simanyi waddala onajja. You're here. Where else would I rather be? Awaayi nandibadde weewala era nandibadde nina kubeera wano. Be here celebrating. Mbadde nina okubeera nga ate nkujjaguza okubeera nga wawonye. First time we met at the hospital, I've seen you as a strong woman. Gwasooka we nayingira mu ddwaliro nalaba nga oli mukazi wakukkiriza era mukazi mugumu. I appreciate that. Thank you so much. Webale kubeera nga ate walaba bw'otyo. I want to ask. Kati kambuuze. Omwana ali kukwana simutegedde bulungi. I mean, our Oyina kyewalowoozezzaako wakati wange naawe mu mboozi yaffe eri yasembayo. Well, unfortunately, I haven't. Aga waayi mbadde sinabirowoozaako eko mbadde mpita mu bingi. So,
My priority is just getting better and kati mnengezaako nnyo okulaba ng'atentereza byenfaako mbeere ng'atentegereza ekyo kigenda okuba kiddako some time to neetagayo akadde mbeere think ng'atenkisabirako about it. gansa zaffe ez'ekyokolime tezanguwa yanguwa zityo soka onenye Katonda olabe nga ddala mukwatagana n'omusajja oyo ne bagenda babeere nga tebeeyongerayo baddeyo ne banne gye bali naye nga Maxwell ayisizaawo proposal kati adda ne munaga nkubuulira amazima Maxwell yaŋŋambye antwalako out I knew he would. manye abawala balina emboozi zaabwe zino kati gwe manya musajja gwe byokola eno waliwo agenda obinyumyako erudda eri Not my type of guy, yo. aga waayi nze ndaba Maxwell asi kika kya musajja gwe nandyagadde aga itohani beera siriyasi No. kyogera amazima nze kale namugambye nkyakisabira naye nga simulinako Well, it's good to pray about it, but bamukubira essimu yagamba Maxwell yakubye Hello. namugamba nange oli otya nti ndi bulungi badde nkubye kukeberako bukebezi kumanya oba ddala wakirowoozezako wakisabidde That. Let's just say I'm still praying about it. Okay? nga waayi kale nkyakisabira sinafuna bulungi kuddamu sinafuna bulungi ansa kale nja kukeberako oluvannyuma Bye. namusiibula manye omuvubuka afaayo bw'ati kiba kirungi blushing. balina owooza emyaka 5 mu bufumbo leero okolayo ekyenjawulo omukazi oyo mukubira ekkasimu nga toli waka omugambe mbadde nja sinja kukeberako So he's a very n'ebiseera ebisinga omukubira omugamba kimu nnyabo wadde oŋŋambye sukaali wammeka yeetaagisa feel this. like make a difference obeere nga laavu ogizza bujja Attraction works on different levels. kati muganza omusajja ono mpulya tankubulaga oluusi bino ebyokubira nga omwagala They're valid. bikola mu ngeri ya njawulo They're kind. yinza okuba kale oyagala ngeri gye bafaayo oyagala ngeri gye balabikamu oba neeyisa From yaabwe there, you go to something deep. kati abo ova ku ekyo ekyendabika ekya bulijjo n'ogenda ate olabe omutima gwe guli gutya These strong relationships start. buli nkolagana ennungi etandika na kwegomba muntu bya bulijjo naye ate enywezebwa senga tutegeera ebiri munda mu mutima Get to where the spark is. You feel the butterflies. And mwanti mutandika kale mpolampola naye laavu weekula ne mubeera nga ate munyumirwa Easy. agamba waayi kyangu bwe kityo nti kiringa ng'ekyangu so what are you going to do? ate ogenda kukola oti I think I'll just continue to pray about it. waayi kanyongera okisabira kwa munange nina eyansuulawo ebintu bino byakwegendereza What do? Go out with him. Have fun. agamba kiki gendako out naye oyongere omutegeera mubeere ng'ate musanyukako mwembi Just get to know him. omanye ani omanye ebiki byakola byayagala I'm like a bad idea. waayi kiringa kitali kibi kale tugende tulabe Dr. Itohan is about to fall in love. aga waayi Dr. Itohan kale laavu kejje gy'oli emboozi zeezo emboozi zeezo I'm glad you finally agreed to go out. so oluvannyuma lwa byonna ate bagendako awotagala nsanyusenyu okubeera ng'atozze You were very waayi munnaye wadde kale onemeddeko ate nga zinaakola ki sir. But you didn't give me a no. aga tewaŋŋambye nedda era kati senga Just move on. aga waayi naye nandibadde kale ngenda bugenzi mu Guy maaso who knows what he wants and has. kati nazze ku deeti naye alabika alimu obunyiivunyiivu Smooth. I'll give you that. sitamuka But I have to ask though. aga kankubuuzeeyo ekibuuzo ate kati kiki obuuza kyennyini So, love. Love. nogabegera kukyogera ku laavu This is where I have an issue. wano nno wali obuzibu bwennyini When people use that word, nako abantu akozesa ekigambo kino nga tebategeera kye kitegeeza seriously, wangi person they promise omuntu lero nakusuubiza obulamu bwo bwonna nti agenda kubeera naawe out on you and enkya n'akuleka bulesi n'akuleka mu nsi wekka olowooza naye tajjukidde ebyedda for that. I'll aga nsonyiwa olw'okwogera bwe ntyo really worked up. nsonyiwa kyaka waliwo ebyensumbuwa mu mutwe Actually, Tom. yamuga nedda Itohan So with cancer. mbadde nkulaba ng'olwanagana ne kansa Strong. ndabye ng'oli mukyala w'amaanyi Even when you were. osigadde oli naffe wakati ate nga naawe oli mu bulumi totuvuddeeko You inspire me a lot, Tom. nze onzizaamu amaanyi Itohan And I want you to know that I'm not just here for the good news. nandyagadde otegere nti siri wano lwakuba nti mu kaseera kalungi kokka wabula ndi wano ku lulwo mu kaseera konna ne mu biseera ebizibu ndayira ngenda kubeerawo manyi bino byogerwa
naye kati ate enkola gye tulinze Making this very hard. nanga kino no kifudde kizibu Another dates. nze nyinza obutagaana kujja ku date ndala nti tewali buzibu Already have ideas for them. kuba nategese dda ne date endala kyekigenda obbeerawo kale mukazi wattu abadde ajjukidde bye yayisibwamu bwe baamukyawa Chris bibadde bimutabusizza wano naye musajja wattu yazze mu kkakkamu ng'agamba kyonna ekiriwo n'okubeera n'omukazi ono basingo gye muli bwe batyo batwaganye ebintu naye gwe omukazi omugwako nkya mukama yaŋŋambye yeggwe tudde mu budde bw'ekiro akomyawo ekirooto kino omugugu abadde ng'eyaguwonye kaano bamugamba maama omugugu guweereze muwalawo yuno wanaaka bagamba nze omugugu no sigwagala kiraga omugugu no gwava ku jjajjaawe nogenda ku maama kati gulina kugenda ku ye yamugamba nze nkooyo okubonaabona n'ekintu kino jjukira abasawo balina kye baakoze n'abeera ng'alinganga awo naye ne bagambye nti ekituukawo mu nsi ey'omubiri kiviira ddala mu nsi ya mwoyo kati ono tanaba kusolovinga kiri mu nsi ya mwoyo tanakusolovinga ekirwadde kibagoberera kyava ku jjajja nekigenda ku maama mugenzi kati era twogere ono ali mu lukiiko lw'abagenzi bonna na misambwa egyanjawulo agenda okuzuukuka era nga kute ku kifuba aga Yesu kyekigenda mu maaso kyekigenda mu maaso waliwo omusumba omu alina obujulizi agamba bwe yasaba eri Katonda yagenda okuwulira eddoboozi lifuluma baamusabira ate nga naye bw'asaba ku lunaku olumu ng'afuna deliverance kigambibwa nti yayogera ebigambo bino ng'afuna deliverance nti nze omuzimu gwa siriimu ŋŋenze siriimu nagwo muzimu endwadde ze tulina bayibuli egamba nti sigenda kubassaako ndwadde zino agenda okwekebera mukazi wattu yeekebejja agenda owulira nga olumya tebweyongedde mu bbeere naye ng'ajjukira yabadde ng'eyawonye nga bakoze ne celebration kati yeebuuza nate kino kyekizzeemu tekisobola kubeera nga tekiddamu waliyo ebintu nga bikuleka n'otuuka ku myaka ng'olinganga agenda okufuna ebirungi imagine omwoyo guno gubadde weeguli emyaka mingi naye gumulinda n'akula negulyoka tegumuwamba kati yeebuuza mukama kyekigenda mu maaso saagala kudda mu nsonga zino nate mukama nnyamba naye nga tulaba ndiva mu nsi yamwe bimeka ebintu ebikukuba nga tumenye biva yadde eri musawo kubeera nga ate akwasaganya embeera agaba musawo manyi bino byengenda okugaa bigenda kuva ate biva ku byenkebedde bwenakebedde ebifaananyi bye bakubye ate n'omusenge gye gutambulamu mazima gali nti byalaze nti kansa zakomyewo kansa yakomyewo mu bbeere kyokka ate ku mulundi guno kyagenze ne ku bbeere eddala agenda okwetegereza nga ddala buzibu nyini bwalimu era nga wita ogenda ku sajjale basaleko ebbeere erimu yamugamba nti kubanga ebbeere eryokubiri liringa eriri bubi twala kujjako lino eri mu stage 3 lyo liveeko kansa alumira mu stages kekibuza lyatuuse ddi ku stage 3 nga twakoma ku stage 2 n'enzijanjabi nebibanga ebiwonye ega munange ekisinga obukulu kati ofune bujjanjabi tewali kirala mugabo twetaaga kubeera nga tetujjako ebbeere babire nga ate kansa tatambula genda mu bitundu birala so yeye enkola y'okujjanjaba kansa bwe kibanga bayibuli naye nawe yegambira nti bw'obeera nga omukono ogenda kutwala mu kuzikirira gutemeko kati n'abasawo bagamba bwe kibanga kansa ali ku bbeere tulina oditemako aleme kusaasaanira walala abirowooza mbyo nebera nga tabitegeera mirundi emeka gy'obeera ng'olina omwana oba kennyini ng'olina endwadde tekuvaako ng'endwadde etambula oli ogirowoozezzaako nti yandibanga eva mu nsi ya mwoyo bayibuli eno yegambye asikira bassaako ndwadde ziri ez'Abamisiri ojugenda omusajja yali akonzibye Yesu yagoba muziya bwe yamusonyiwa n'amugobako omuzimu gw'obulwadde omusajja atambula so tegeera kino omukazi eyina ekikulukuto guloza ki essaala zaakola ebintu ebimu si bya bulijjo naye guba musujja osobola okubeera ng'ate osaba Katonda naaba ng'akuwonya
manya nti endwadde zino ezisinga zijja kubeera ng'ate zikujjako mirembe gyo yemmere twafuna mu Kristo Yesu yakubira ssenga we namugala ssenga kansa baŋŋambye akomyewo muwulire ng'afunye kati amabi bwe gatyo naye simanyi lwaki bino bigenda mu maaso n'okubeerawo mu bulamu bwange Mukama nsaba nnyambe nga anti mpulira mbikooye neetaaga kusaawa neetaaga mbeeko ebibuuzo ki ekigenda mu maaso neetaaga mbeeko byenzirwamu jjukira bambuuza ku bintu bya kansa mu famire naye yali tamanyi ya kale leero ngenda kujja mbere muwala nga nkeberako nkubuli ate ekigenda okubeera nga kiddako emugala nina ebibuuzo bingi byentaaga okubeera nga nzirwamu twetegereza mu firimu yaffe spirituals kyanene okweri oba tunagiraba ebintu bingi ebijja bitugoberera onye ensangi zino tulowooza nti modern world tebikyaliwo naye weebiri era wetegereza abantu bangi balina ebintu byebatambuliramu but because they don't know what's happening bayibuli egamba nti abantu babuze kuba tebalina kumanya kuno kwe kumanya oluusi kwe weetaaga okubeera ng'ofuna wali abagamba nti temusaba naye ate nga tebamanyi biki bibatuukako yamugamba nti maama wo yafa lwa kansa naye byatandika bwe bityo nti neera yafuna ekizimba mu bbeera ate nemanga bisaasaana n'amala n'afa era mu nnaku ntono yalina okubeera ng'ataaziikibwa bino jjo tabimanyi nali simanyi kyatta maama wange ntimunange kyekyo wali muto nnyo netutagala biggamba kubeera nga tebikusumbuwa kyokka ate ne jjajjaawo kyekyali kyamutta naye jjajja yali myaka 35 we yafiira maama we yali 34 we yafiira olwa kansa bonna ye yabatwala kati yo omuwala alina emeka yamuganze nakawezi 32 noga anti kati simanyi kigenda kuddako kyokka nze sina kenzadde yamugala sigala ng'oli mugumu manyi kati kyemanyi ekyo kyanjawulo gwe togenda kubeera nga okumekera nga wali mu linnya erya Yesu ekiteekawo enjawulo okiwulidde linnya lya Yesu yamugala kino ngenda lwana nte nakyo ngenda nte lutalo nombere nga nduwangula jjajja wange ne maama wange bonna baagenda lwa lutalo bwe luti kati nze ngenda duwangula ntya bigenda kuggwa byonga itokana olina okuba nga tolwana tugenda kuwangula mu linnya erya Yesu manyi bw'oba olina Yesu oba n'essuubi kino kye tugamba lwaki bantu baddolokoka n'okkiriza Yesu buli oba nga olina Kristo Yesu mu bulamu oba olina essuubi ery'okubeera nga ogenda kuwangula ebisoomoozo byonna ebiri mu maaso ami mukazi wattu y'ate alina okubeera ng'agenda okufuna eddagala n'obujjanjabi obusingawo bamugamba kakkana ogenda kubeera nga tobeera bulungi embeera zino ze tuyitamu nabagambye bino bisinzira ku byalyo it's a true life story olina n'ebyoyitamu wadde wakkiriza Kristo Yesu n'ebyoyitamu bayibuli egamba nti Katonda yatusuubiza otambula naffe mu muliro ne mazzi amangi tulina kubeera nga toggwamu maanyi olw'okuba olina byoyitamu eyo ntandikwa butandikwa congrats. Basawa nange oli wayadi wenna olina oliko wayaga nkujaguzaako naye kubanga tolina kyowangudde ngamba owulira otya mpulira nkooye I'm sure you'll be drowsy from the kale ojja kuba owonye bulungi okuva mu kukoowo tukira bakukuba eddagala bwagenda okolako operation I believe very soon you're surgery now so you feel much temugamba ojja kueddagala likuweddeko ebyala likunafuya ate obeere ng'owulira bulungi ddala ojja kukendeeza n'obulumi obwo. Okay. Not yet, I guess. I hope this feeding tube is patent so that we can push drugs and food for you. Akansubire akakulisa kano ka tube kano kakola bulungi. We are happy we've taken out the breast with the cancerous cell. Kale kisinga bulungi tujjeko ebbeere baddeko kansa. Covered. Era tumanyi ogenda kubeera ng'owona bulungi nnyo. Chemotherapy. Stage eddako ebanga ku bbeere yedda tugenda kikubaako chemotherapy. Beneficial to you. Obeere ng'ate obeera bulungi. So I want you to remain calm. Njagala okakkane munnange okitegere nti tugenda kubeera nga tukiwangula nate tugenda kuba tukiwangula nate naye jjukira ekyeta kansa ono si kubeera nga tebamuwa ddagala kirina gye kiva gy'atanaba kubeera nga ate adiiringa nayo ebirooto by'ofuna tobifuna bufunyi byetegereze embeera munnange eriwo alina omumala ennaku ng'akyatereera kati bamuteekamu ka pipe katambulira ddala okuyita mu nnyindo paka
okubeera nga kamuwa emmere gy'agenda okubeera nga alya. Pastor, I am so tired. Bw'atyo kye yakola yagenda mu kkanisa agamusumba mpulira bino mbikooye. Bw'olaba nga alina kugoye ku mutwe omanya kansa enviiri azikuulako. Pastor, I am dealing with depression. Yamugamba Pastor, nina ebinsumbuwa bingi embeera ensuseeko. Not what you are going through. Kati amugamba obuzibu si byo by'oyitamu. Daughter of God. Oli mwana wa Katonda kijjukire. 2 Corinthians 5:6. Bakolese ekyokubitaano 17 ekyogerako. Bw'abanga omuntu yenna yenna ali mu Kristo aba kitonde kijja. I don't care the infirmity. Kano nze sifaayo oba ndwadde ki eri mubiri gwo. Does not see you like that. Katonda takulaba bw'atyo, ye akulaba oli kitonde kijja. Yamugamba kiki Pastor awuliriza. Stage 3 nadde mmanyi nawona. It is clear this is not just a Yamugamba kino kitegeeza bino si ndwadde ya bulijjo wabula lutalo lwa mwoyo. Bw'obanga onyumiriza patterns ezo nti byava ku jjajjaawo ne genda mpaka ku ggwe. Ebintu ng'ebyo history oyo omwetaaga omumanyi. physical manifestation. Amugamba nti ebyo byava mu mwoyo ne birekako mu ndabikako ey'omubiri. Kakati tetuyinza kubeera nga tusigala busigazi mu nnaku ng'omulabe kyayagala tulina okusigala okumira ne tulwana. I can't go just him. Gamusumba lwaki Mukama tampulya buwulizi lwaki ayagala nkaabe bino byonna. I have to go through. Lwaki nina okugenda mu zino sajjale zonna lwaki Mukama tamponya buwonya. Help me do something. Lwaki tamponya buwonya. Yamugamba nti Katonda buli lunaku akulindirira. Oyimirire mu maaso ge. Ogende mu buwanguzi bwe yakuteerawo bulijjo. Wetaaga oyimirire mu Kristo kubanga ye lunaku akulinda abeere nga ateyimirira okkirize nti yagenda okuwonya. Obuwanguzi bugenda kujja kubanga wakaabye. Okuva 15:23 egamba nze Katonda wammwe abawonya. Katonda affe ye muwonya. Matayo 8:17 naye ekyogerako nti ye kennyini endwadde zonna yazeetwalako ye n'azeetimba era emiggo gye ye gituwonya. Nakkumu 1:9 kyogera nti n'ekyo ekirwadde kya kansa tekijja kudda nate. Yeremiya 3:7 egamba nti Katonda yazza obujja obulamu bwe okubeera nga tebuli mu birwadde nga bulungi ddala. Jjukira bw'obeera osaba sabira mu kigambo kya Mukama ensonga ky'awandiika bino bikulu nnyo. Agamba obujulizi Mukama ndabye akoze bungi nnyo mu basajja n'abakazi ab'enjawulo. Bw'omanya Sitaani mulimba. Leka tugende maaso n'okusaba kino Mukama agenda kubeera nga ataakikuba. Yagenda maaso n'okusaba. Ekisinga okukuba abantu tamanyi ngeri yakulumbagana mu bintu bino. Gw'olaba ekintu nga kikkubye olina approach nkyamu. Why don't you approach that in the word of God? Lwaki olumba ekikusumbuwa ekyo mu linnya lya Yesu? Kakati yagenda maaso n'okubeera nga anoonya Katonda. You cannot tolerate it. Yasigala uli enjiri aga nedda. Enjiri emuga kino tosobola kubeera nga tokikwasaganya wekka. Pulaani yo si egenda okubeera nga ekikwasaganya. Teyali pulaani ya Mukama kubeera nga obulamu bwo bubeera nga tebutegeerekeka. Bayibuli egamba nti ebibala byo bigenda kubeera nga byekubisaamu. Kyokka ate ggwe oluzinga buluzinzi bintu. Ekibala ky'ozaala kino kuba yakinywerera. Mukazi wattu yasigala agenda maaso n'okusaba. Mani olusi weebuuza n'asaba ddi. Osaba n'omuntu asaba ng'olina headset ngezo mu mutwe nga Mukama. Ayaga saba. Bw'olina ekikusumbuwa n'ogamba ogenda mu kkanisa olina ekikusumbuwa va ku mikwano gyo egyo gyandibeera gyo tegimanyi kikusumbuwa. Gwe genda osaba ebibyo kwaki akaaba bakuliko abo tamanyi kikusumbuwa. Ne bagamba saba Katonda era kyagenda okukola mu bulamu bwa. Era bwe yadda eka yakwata Bayibuli osabira mu byawandiikibwa Nakkumu 9. Affliction shall not rise a second time. Endwadde tezigenda kujja nate okubonaabona tegenda kudda nate. N'olw'ensonga eyo naye nnangirira ya kansa afuna omubiri gwange tagenda kudda nate. N'agamba Mukama nkukabirira kaakano waliyo essaala nga si za lunaku lumu, waliyo essaala nga si za ddakiika 2. Nazo mulina abagamba eyo nti lwaki osabira ddakiika 5 n'ogenda n'okola. Olw'ekiseera nga bw'otasabira ssaawa nnamba tosobola kukola wadde ddakiika 5. This is the reality of the spiritual realm. Was wounded for our transgressions. Ibagaba nange yasaba Katonda Mukama gwe wafuna wakubibwa ffe tubeere nga tuwonyezebwa. Mukama era olw'emiggo gyo Mukama ejja kukubwa ffe tuwonyezebwa.
waliwo essaala ng'olina okuleekana n'okaaba weewuuza lwaki maama Nakatudde aleekanira bali mu kusaba kwe tomanyi kyayitamu gukyaka by'oyitamu byangu ddala azo tuyakola naga Mukama jangu nyambi kati naawe ali eyo watona kulokoka wandikkiriza Yesu kubanga Yesu yagenda okubeera nga akuyamba okubeera nga owangula ebintu ebimu. Yesu yagenda okubanga agamba Yesu wayimaliza ku musaalaba jangu nange omalirize endwadde ne badde malako emirembe. Essaala niyo yandi kwagenda abitimba wali jukira otimbanga wano kitegeeza nti essaawa ino osokudda n'okebera noyongera okubeera nga ate osaba obudde bwagenda nga asaba Mukama zabujja obulamu bwange zabujja embeera y'obulamu bwange Mukama sigenda kusigala mu mbeera ng'eno ey'okubeera nga ndi mu nnaku ey'okubeera nga ndi mu bulwadde obutakoma. Restore my house. Essaala ng'eno gwe noyina aliyo ng'ogyeta agenda maaso n'okuba ng'ogisaba kiyinza otwala ennaku naye ate oba ogenda kufuna okusumululwako. Yalangirira nti sigenda kufa ngenda kusigala nga ndi mulamu. Weebale Yesu, weebale Yesu kubanga olina kyozza obujja, weebale Yesu kubanga olina kyogenda okuba ng'okola. Ne bagambye bino bisinziira ku ebyo ebyaliyo. Yagamba Yesu nkwesiga era nsaba. Yasigala agenda maaso n'okusaba. Annange tanze kufuuka mu Isiraamu enviiri zikyali ku mutwe ezo. Oluvannyuma bambi ate afuna Dr. Maxwell ajja omukyalirako naye gwakyalirako muudu zaali mundala nnyo kuba ajjukira olwo omusajja yamukyawa lwa kansa. Kakyala wano ono yandibanga naye biyinza okuba byebemu. Mga kiki ngitolabika bulungi Mama Mukayisi enviiri zavuddeko. Addaga naye kano baakola bati bamusalako enviiri ebyeddala. Yamugamba ntegedde lwaki wadde okyuse n'enkola yo n'ebintu. Yamugamba munnange manyi bamusazeeko akapata enviiri nga zitandise okubuukamu. Yamugamba nange kiki ne bw'ogenda sijja kkaayana genda munnange nze ndi wa birwadde byange. Yamugamba siina gye ndaga nsigala wano naawe. Nandibanga siri muntu musabi nnyo era nga sirina byakuddamu ku bibuuzo byo. N'ekimu kye mmanyi nti oli mukazi mugumu era manyi Katonda ali naawe. Manyi kino ogenda kukiwangulira ogenda sigala nga okomyewo n'obuwanguzi. Sigenda kukuvaako. Yamugamba Maxwell wuliriza. Bankozeeko sajjale. Ebbeere yange erimu ne balisalako. Wangi? Maxwell tawunze. Yamugamba ati nnofuna chemotherapy ku bbeere ddala ate mbeere nga mbeera bulungi. Mama Mukayisi bino badde sibimanyi. Yagambye siina gye ndaga. Ye mukazi wattu bino yabimanyiira akimanyi bano batera okudduka. Kati olina ebbeere limu kati nagamba mirundi emeka anyonyola gwe yakoowa. Agamba naye sagala naye otagala sigala tewali buzibu sifaayo ne bw'ogenda. Kale tewali buzibu. Si buzibu bwo munnange kubeera ng'embeera bw'ekyo bw'eri. Yasembera busembezi musaatu. Namuga ngenda sigala naawe n'okuyita mu mbeera eno yonna. Ngenda kubeera naawe okuyita mu mbeera eno yonna. Teweeraliikirira. Namuga Maxwell okakasa. Toyogera bigambo bwe biti nze manyi kati tolina kunsaasira. Neeleka nze sigeza kusaasira naye ngeza kugamba nti nkwagala. Kwagala munnange wadde oyita mu bino byonna. Nkwagala wadde oyita mu bino byonna munnange. Okyayisa kikulabirire nja kujja nkulabirire wakiri omulimu gusulewo nkulabirire. Obeere ng'obeera bulungi.
ojja kuba bulungi nate ekyo yonna omumanya bwe kimu kigenda beera bulungi yasigala bambi amugumya ga mukama ali wamu naffe mugaba wabere kuba ate ongumye munnange ngenda kugumira ku ggwe mbere nga ate neeyongerayo guma munnange bwe kimu kigenda beera bulungi basajja bameka abali eyo mumusooka okola ekintu bwe kiti oluusi ne mukazi wawe mulwadde alina kasujja naye nga n'okumulabirirako olabanga tekisobokera ddala omuleka bulesaawo bannange ebyo tebikkirizibwa ffe no mu kkanisa tulina okulaga okwagala kwaga tekuba mu bigambo ne kuba ne mu bikolwa nti n'omukyalo olina waba alina by'ayitamu bw'oba omwagala olina by'ogenda okukola ebiragira ddala nti omwagala bannange tebannasaba kimala omwoyo gukyalina amaanyi agenda okuzuukuka ng'omugugu bagumuzizzaako ng'omugugu bagumuzizzaako yagolokoka okusaba naye ate abadde alaba TV wano ebadde eriko okusaba firimu emu yaba Winlows gyadde alaba ali ku spirituals I strongly believe this is what you really need. yagamba kino mpulira kye weetaaga okusabanga kuno bali kulaba spirituals ndoza paati ya kusatu You've just been looking. nenga agamba wali otunya ku simu ebbanga lyonna kiki lwaki otunula ku simu It's Maxwell. agamba naye Maxwell gwe mbadde nninda okuba nga nkubirako simuwulizaako ennaku ziwera It's well. nemugamba ate yalikirira kiri bulungi Do you think he left too? negoloza naye yagenze yandeseeyo What did you say when you told him? yamugamba kyakumbulire yagambye eki omugamba nti oli mulwadde bw'otyo He sounded supportive and yaliwo naŋŋamba nti waali tagenda kuba nga ndeka trail off. kanisa okwe yaliikirira musajja ono tamukubidde essimu ennaku eziwera agamba adde manyi musajja wattu oba yabivuddeko Did you try to reach him? Have you aga kiwogezaako mukubirako sigazezzaako mirundi mingi naye essimu egamba tesobola kumufuna At this point, siga nti tagikwata blocked me. aga ndowooza yambulookinze sirowooza about that? Maxwell is a nice person. Maxwell musajja mulungi Wanted to leave. bw'aba yandadde agala kugenda yandibadde agambirawo nti ŋŋenda Babes, you've already come this. kyamuga bingi nnyo by'oyiseemu otuuse wala bw'oti musajja yetuziyiseemu tuyise mu radiation zonna eza chemotherapy God has kept you. katonda aba kumye ng'okyali mulamu kiki Anything weigh you down, please. I know for a fact that God nga nti byonna by'oyitamu mbimanyi katonda tagenda kubanga akuleka abandoned you now, tagenda kukuleka kaakano and neither will the right person. n'omuntu oyo omutuufu gwafunye kyemanyi tagenda kukuleka gawaayi nzikiriza katonda agenda kubeerawo ku lwange webale nnyo munnaye kubeera nga atombererawo I'll be right back. Let me use the restroom. kale kaŋŋendeko olubu manju mbere ng'ate nkomawo aba agenda muli n'awulira kamunguluze omuyitirivu kamunguluze n'amuyitirirako nno kamunguluze n'azimbira ddala agenda okwetegereza mukwano gwe yagwa mu ntebe ekirwadde kirabika kimumezze lengera akaseera ngaako jjukira bannange waliwo ebintu ebimu ng'essala z'osaba tezirina kuba za lunaku lumu si za nnaku bbiri kubanga wuliriza ebintu ebimu bye tulwanagana nabyo byakolebwako endagaano. There was a covenant that was made on them. Waliwo endagaano eyakolebwa waliwo endagaano eyasayiningibwa mu nsi ey'omwoyo kati mpozi ng'ozzeemu n'okyusa endagaano eyo you unwrite the covenant. Bw'eba endagaano yagamba nti bagenda kufa kansa nga baagikolera saddaaka ne bakola ne basiiba ennaku 3 abasamize gwate oba ogiwanduukulula weetaaga ate obeere ng'olina n'ekyokola ekijjawo kiri kye baakola bw'otyo ne bakikola nkukakasa togenda kubeera ng'ofuna freedom. I thought you left. Kati agenda ozuuka bambi Maxwell nga waali amugamba nedda nze wendi sigendanga adde amugamba adde manyi wagenze omanyi netwaka gye mbadde badde mbi nga sosobola kufuna ne bwe nakomyeyo ne baŋŋamba amawulire sazeemu kirala nadde nina okujja ate mbeere nga nkusisinkana era ndi wano munnange
Kati oli otya amubuuzaako. Very weak. Tawa empulira ndi munafu nnyo. Sorry. Sorry, ogenda kuba bulungi munnange. See you. See you too. Musawo bambi kyava ajja atabire nga amukebera. Has been asking after you. Why ndowooza adde akubuuza omukazi oyo. Naye nsanyusa nnyo okuba nga toze n'omusinka. Very weak. Gamune ndi munafu nnyo siwuli abaanyi wadde. Sorry. So they say you fainted. Kati bangambye wazirise. Saategedde. Nadde nnyimirira naye saategedde byazzeeko awo. So sorry. Thank God they rushed you in just in time. Singa obulungi kiri nti baakuleese wano mu kaseera akalungi. I actually want to discuss something with you. Nnyo kyengala okwogerako naawe kikulu ddala. I don't know whether you're comfortable with him. Simanyi oba waba wali buzibu. Siina buzibu. Tewali buzibu omusawo. We were readmitted. Kati munnange bwe baakuzizza. Nodde neebuze ddala kiki ekyo ekyakuleetedde okubeera ng'ate ozirika. Because the last time you were here, we twakoma okuva wano twakomulaba nga buli kimu kiri kiriya. go the extra mile and do an extensive review. Kati twagenze ne tukeberera ddala biki ddala ebyavudde mu kulonda. The one that we have just taken. And I also did a lot of scrutiny both with the histopathology. Twetegerezza n'omusawo yadde akebera obutafaali bwonna. Thoroughly at your investigations. Ne tukebera ddala mubiri gwo. Tries to see some very unpleasant things on your test. Twalabye ebintu ebitasanyusa mu test yo. The cancer cells. Cancer. They have recalled. Zikomyewo cancer cells. The thing about this is that the cancer cells kyokka ekisinga okuba ekibi. They have metastasized. Nti kati zeekubisizaamu. All the whole. Paka mu mubiri gwonna. To the lungs. Gwonna. Mu magumba, mu mawugwe. Reason why you had to collapse. Ensonga lwaki wadde olina okubeera ng'ate ozirika. You have marked and kino bwe bakigamba olabira ddala ng'ogenda wa free transport to Magombe. Ebisigadde teyabiwulira. Ebisigadde teyabiwulira. You said you are a Christian, so this is it. Agamba wangambye oli mukristaayo. Kano ke kaseera okubeera ng'oteeka okukkiriza ku mukola. Agamba musawo nze mbikooye. Musawo nze mbikooye bino ebyokusaaba nange ebitakola. Emuga nyagenda waka. Olwekisa olyanga ddala owulira owedde. Yamugaa nedda kansa agenze mbiri gwo gwonna tusobola kukkiriza kugenda waka nga towonye. Tulina okukuumira wano bw'oba onaasigala ng'oli mulamu. Yamugaa nze mpulira nkooyo okulwana. Jukira tusinziira ku firimu ku ebyo ebyaliyo. Zino si sci-fi movie tuli ku ebyo ebyaliyo. Yamugaa nze mpulira bino mbikooye nkooye okubeera nga teri nkooye ebiddagala nkooye ebimumpisa mu byuma. Era alinzibu ddala. There are things when the medical industry cannot manage. Olwo ebintu ng'amalwaliro tegajja bisobola. Yamugaa ndeka ngende eka. Nfiire eyo waakiri manye nti nafiiridde nga siri ku madagala. Kansa kirwadde kibi nnyo. Ne leero twetegerezza nti kansa ono si kirwadde bulwadde. Niraba kitambuzibwa okuva ku ono paka ku ono. Kati nno gwe omulwadde wa kansa togaana ddagala olw'okuba wategedde ensonga bw'eti. Kyokka ate bw'oba okyali ku ddagala saba Katonda obeere ng'akuwonya ate akusumulule byonna bibeere nga biramu. Kuba ate bw'onaava ku ddagala n'ofa onaasaba ddi. I really wish you all the best and if you need anything. Emugamba ebisingawo munnange nkwagaliza bisinga bulungi. Oba olina kye weetaaga wandibadde onkoonako. Yamugamba sigalawo munnange ng'omunyweza era ng'omuwanirira. Wali ebintu ng'obirwanyisa wekka. Abakwanirira bakuzaamu kimu nti ogenda kuba bulungi naye nga tolaba ogenda kuba bulungi. Nga ggwe olaba wafudde dda. Yamugamba nsonyiwa munnange kuleka ng'oli ssemwandu. Ku myaka gino emito nsonyiwa. Yamugamba ebyo tobyogerako. Yamugamba nze nkooye okubanga nnwana. Tokoowa sigala ng'olwana. Tukyasigala tugenda kulwana ffenna. Yamugamba tugenda kulwana ffenna. Teyamuleka yekka. Ezo ebisinga abantu nga bano bitala kubeera ng'ate bazzibwamu amaanyi. Yamugamba Katonda akwagala teweetaaga kubeera ng'ate osigala mu mbeera bw'eti. Tagenda kukuleka Mukama agenda kusigala naawe. Bigenda kuba bulungi ogenda kubeera bulungi. Bannange kino ekintu kikolebwa mu Kristaayo yekka. Ebiseera ebisinga abantu abatakkiriza mu Katonda ebintu genda bituukawo balabyera ng'eddala essuubi liweddewo ng'ekiddako kuba kulemererwa.
twakyusa ntuddako ateeka kaseera kakujanja mulwadde alinga ali mu biseera bye eby'oluvannyuma ebisembayo senga ate yuno yamujjanjaba. Tukizana wano ku video Ivoxy transition movies, subscribing, liking ate sharing. Kikulu nnyo okubeera nga subscribing. Kitulaga nti otuwagira ate na YouTube gy'okoma subscribing eweereza firimu zino eri abantu abalala beetaaga okubaziraba babeere nga ate bafunamu omugaso mu firimu nga zino. Ito stand up, come and eat your food. Kakati munnange Itoma yuno bamuleetera emmere. Stand up. Naye nga buli kaseera tava ku ddagala ensangi zino. Nemugamba ntaddemu ne kamulali gwewaŋŋambye gw'oyagala. Okay, you have to. Jangu munnange olye ku mmere ate. Need the strength. Manyi otuuka mbeera nga zino n'essubi likuggwamu olaba tolina mugaso. Don't worry. Olaba nga tolina na mugaso. I will feed you. Ne tulina Katonda asobola okuzzaamu amaanyi n'essuubi. Kyetaagisa kimu kwewaayo kimala. Enough commitment. Need food. Nga weetaaga emmere olina okulya okubeera nga tofuna amaanyi. Yamufumbidde bambisengaawe yasaze wabeere ng'amulabirira. Bale basenga bali eyo mukole ku bintu bwe biti. Bakolinso yuna bagaba nange ebyokulwanyisa bye tulina si bya mubiri bye bino ebijjayo stronghold ya kansa ekisibye ekya kansa omwoyo guno ogw'endwadde oguli mu bulamu bwa itohan. Musajja oti asobola naabe nga amusabirako sere bisinga ekitta bannaffe tetuyimirira nabo tubasekerera busekerezi. Mu linnya lya Yesu nkuulayo ekyano kyonna kiri mu bulamu bwo. Buli ndwadde zonna ezitambulira mu ssaayi mu linnya lya Yesu. Itohan Zabuli 9:9 egamba nti teri kabi kagenda kugwa mu mukono gwo, teri wadde kirwadde wadde kibi kigenda kugwa gy'oli mu linnya lya Yesu. Yasigala asaba naye bw'obeera ng'osaba sabira mu byawandiikibwa alangirira teri kabi kiri mu byawandiikibwa. Sere bisinga bamu muvuma ne sitaani ekyo tekiri mu byawandiikibwa. Yasigala agamba oli wa ddembe obulamu bwo bugenda kufuna ddembe, togenda kufa ogenda kubeera mulamu, togenda kufa ogenda kubeera mulamu. Yanoonya Katonda n'asaba ng'asabira mukwano gwe teyakkiriza mukwano gwe kubeera ng'afa. Naye bameka ku mmwe nga mikwano gyammwe abayita mu mbeera embi mubasabira? Bameka ku mmwe nga sisita yafunye olubuto mumusabira oba mumujajinga bujajinzi? And has not made my foes to bameka ku mmwe ng'abantu bakoze ebikyamu mu kkanisa mudde eno mbasabirako okusinga okubajajinga? Abamu bakola mu mboozi. Mukazi wattu ali mu mbeera nzibu nnyo anoonya Katonda ga Mukama nnyamba. Oh Lord, thou hast brought olwo ebiseera ng'essaala tezisobola kuleekaanibwa naye ng'osobola kwogera ga Mukama nnyamba. Ali mu Bayibuli mwajja ekigambo kya Mukama kino kye tulina okuba tusabiramu. Stop playing empty prayers. Yakobo agamba musaba bubi lwaki temusabira mu kigambo kya Katonda. Agamba Mukama kano nsanyuka kubanga gw'ogenda kumponya. They are prayers of faith. Essaawa z'okkizaga Mukama nsanyuse kubanga gw'omponyeza. Weebale Yesu. Essaawa zino adeclaringa kimu nti ye musanyufu kuba Mukama agenda kubanga amusumulula. Sigenda kufa. Yalangirira era ng'omukazi alina essuubi eriva mu Bayibuli. Ngenda kujjulira Mukama ku lw'obulungi bwo teyeggwamu maanyi. Yangera mu maaso n'okubeera ng'akoola Mukama. Oh, thank you, Jesus. Obujulizi buva wano ng'oyise mu test oyise mu gezesebwa n'olyoka ofuna obujulizi ng'okoola Katonda. Jukira nage tusinzire ku ebyo ebyaliyo. It is a real life story. You have kept me alive. Era Mukama wankuuma ne nsigala nga nkyali mulamu mpaka emyaka gino. Era ogenda kunkuuma nsigale nga nkyali mulamu. Thank you, Jesus. Weebale Yesu. Yagenda maaso n'okuba ng'asaba. Yagenda maaso n'okubeera ng'asaba. You are my hiding place. Yasalaga Mukama gwe kiddukiro kyange. Always fill my heart Yegwe Mukama ajjuza omutima gwange. with songs of deliverance. Era ondeetera ennyimba zino ez'okusumululwa. Whenever I am Lwembeera nga ntidde. Olwo ennyimba z'oyimba ng'osaba. trusting you. Nyimba zino ziwulira kodi z'ogenda oyimba ng'oli mu kaseera akazibu. Oba oli ku nyimba zino ez'okubuuka obubuusa ez'abatetegereka wano ze bayimba. There are songs that touch your soul. Trusting God. Nga Mukama nkwesiga. Olwo ennyimba
ennyimba z'ogenda oyimba nga zigenda kuba zikwatako naye geraba biki ebiri mu simu yo byejjuzizaamu. Sitaani akozesezza essimu yo okubeera ng'akujja ku mulamwa. Nti n'oba oli mu kizibu tomanyi byakubira ng'oyimba. Omanyi kimu kubuukabuuka. Akayimba kagamba Mukama nkwesiga. Agamba Mukama eno si enkomekerero yange. Nkwesiga Mukama nti olina ky'ogenda okuba ng'okola. Nkwesiga Katonda wange kubeera ng'okyusa obulamu bwange. Kuba Bayibuli egamba nti n'abanafu bagambe nti b'amaanyi. Kati bw'ogatta essaala ze n'eza mukwano gwe ne musumba tugamba amusabira atuuka mu nsi ey'omwoyo aga guno omugugu nze sikyagwetisse. Amaanyi agadde gagwetisse omugugu yagamba nze mbivuddeko. Kati omusamba guno gumagumaga okola ki ekyo? Guno omugugu si gwange. Nedda nnyabo guli mu musaayi gwe gutambula. Jjajjawo yagusitula, maama we yagusitula. Naawe obulwadde buno olina okuba ng'obutwala. Ezeeke 18:2 egamba nti omwana tajja tutwala buyinike bwa kitaawe. Kaakati ate nze taata wange essaawa zino nsikira bwakabaka bwa Katonda bwa Kristo, era Kristo bwe busika bwange. Yalangirira nti nina okuba n'obulamu obulungi. Ko omusambu osaaga nnyabo olina kansa mu mubiri gwe, teri gy'okidduka, oli mulwadde kaakano. Nga nedda nze ndi kitonde kijja. Olwaleero Bakolinso 2:5-27 egamba ni kitonde kijja. Kansa si kyamulina kuba nze ndi kitonde kijja. Nedda nnyabo omubiri gwo gugenda gugwa. Era oli munafu. Banaye kiro Sitaani aba akulimba. Oli munafu mbiri ate mwoyo osigala oli w'amaanyi. Yamugamba nedda olw'emigga gyakubibwa Yesu nze essaawa zino ngenda kuba nga nteeba. Ndi w'amaanyi mu Kristo. Yamugamba nnyabo nina obuyinza. I have legal rights. Banaye kino kikulu nnyo. Nina legal rights. Sitaani oluusi akulinako obuyinza mu byaddala. Yamugamba mu linnya lya Yesu kakano nsazaamu buli kimu ekyawandiikibwa ku nze. Biri mbyawandiikibwa. Tolina buyinza ku nze. Buli kyonna ekyali kyakolebwa edda ekifunisa obuyinza ku nze nkisazaamu. Gwamugamba tojja kugenda omubiri gwo gwange. Nina okubeera nga nkulwaza era olina okufa. Yamugamba nkisazaamu sigenda kufa. Era nange ebintu gye Mukama kigenda kukolebwa mu bulamu bwange. N'ateekako ennimi. Bino tubikola nga tuli mu Kristo Yesu. Ate n'okoka osubwa kinene. Ekitabo kya Yuda 2 kigamba nti twezimbe mu kukkiriza nga tusabira Mwoyo Omutukuvu tugenda kubeera n'eddembe. Ebiseera ebisinga kyekigaanisa okubeera nga zikola. Tembeera consistent. Yakoola Katonda. Ebiseera ebisinga essaala zo zigaanibwa kubanga toli consistent. Mu linnya lya Yesu yalagira nti va mu bulamu bwange. Tolina buyinza gwe mwoyo gwe todda mu kundwaza. Twala omugugu gwo, nkulagira twala omugugu gwo ogende nagwo. Kiwedde kaakano tekisaasigala mu bulamu bwange. Mu linnya lya Yesu nteebwa era ndi wa ddembe. Teri bulwadde buno bugenda kweyongera mu bulamu bwange. Ndi wa ddembe. Kibadde ekirooto ku luno akivuddemu na buwanguzi. Ekitegeeza nti bw'ofuna ebirooto nga bino bw'oteraba buwanguzi omanyi oli mu buzibu. Tobiyitako buyisi. Mukama yobali kubanga omponyezza. Webali Mukama kubanga omponyezza. Kakati ayita anti wo senga jangu onyambe. Senga jangu. Budde bwali bwa kiro senga najja. What is it? Kiki munnange? Okay. What is it? Talk to me. Kiki ngamba mukwano? Very strange dream. Nga nfunye ekyoto ekyentiisa. As a fact, I've been having this dream for a very long time. Era mbadde nkifuna ennaku nnyingi. Please, calm down. Kakkana munnange, kakkana. Now let me hear it. Calm. Kiki kyennyini kyobadde ofunye? God. I just had an encounter. Aga nfunye okukyalirwa. Has changed inside. Waliwo ekikyuse munda mu nze. Auntie, I am very sure that I'm healed. Anti mpulire ddala nga mponye. Aga twebaza Yesu kubanga owonye. I've been having these dreams for Nfunye ebirooto bino ennaku nnyingi. again. Naye leero nkifunye. It was different. Ne kuno kyodde kyanjawulo okusinga bulijjo. I was given a load, a burden.
nali nafuna omugugu ogw'endwadde. It was so heavy for me. Ngera gunzitoereranga bulijjo mu kirooto ekyo. So heavy. Like an Ne guzitowa. Era nga kiringa kubonyaabonyezebwa nga guli awo ku nze. Niwe nafunye amaanyi mu mwoyo omutukuvu nga nsaba. Rejected his body. Nengugaana omugugu guno. This Lord. Nengwegaana nengusuula. I just felt Era nawulidde muli nga neddembe. very light. Nawulidde okuteebwa. I know, I am so sure. Era kati nkakasiza ddala nafunye okuwonyezebwa kwange. Jacob, I'm so sure. Mpulira nina okugenda bankebere kati kwa mpulira Mukama alina kye yakoze. Era ekitiibwa kimuddire. Emuga kale tugenda tufune check up. Ne kati saa zino budde buli saa 6 ez'ekiro twandigenze nkya ku makya. Kale amina. Emuga Mukama mpulira akikoze. Kino kyenfunye ku mulundi guno mpulira Mukama akikoze. Ze bayita affirmation ez'omwoyo. Olina omanya nti oluusi by'olwana byo si bya mubiri, biba bya mwoyo. Kati Kristo Yesu yekka asobola okubeera nga awangula ebintu ebikulwanyisa mu bwoyo. Maxwell and Mugamba musawo ina smile nene. Musawo ono atera okubuzaabuza. yes, I'm so happy this afternoon. Mugamba nsanyuse nnyo olugero lwa leero. Wanna amawulire amalungi. Full body PET scan for you. Twakebedde omubiri gwo gwonna. Shows the whole body. It's called a positron emission tomography. Bagiyita positron emission topography. Eyo no ye PET scan. Markers. Aga twakebedde. One series of mammograms. Ne tukebera ne twekebejja ddala omubiri gwo gwonna. And guess Emirundi ebiri nga tukebera. completely cancer. Twagenza okulaba nga tolina kansa. Waliyo obujulizi. Ngoyinza n'okugamba it is impossible. Bonna beewuunya. Excited you are. Bagamba ndaba engeri gye weewuunyamu. You are cancer free. So the tumors in your breast, in your lungs, and Ne kati ebino ebyadde bizimbye mu mubiri gwo mu magumba g'omuki byonna byabuze. Ebyo bayita ebizimba okubula. they are completely It is possible. never. Nabagambye this is a real life story. Eno story ya ddala yaliyo. Si ngambo, si sci-fi movie. I personally. Bambi baasirika nze kennyini maze emyaka 14 nga nkola ebintu bino. Ne kino sikirabangako. Ono si saayansi. Kino so akinnyonnyola. Musawo yakkiriza nti kino kyamagero ya Katonda akikoze. That's what happened. Basawo muli oyo temwaga kukkiriza Yesu n'ebintu ng'ebyo abasawo babirabye bingi. You are cancer free. Yabaga bannange essaa zino oli cancer survivor. Congrats. Owonye kansa nenga simanyi ga ddwaliro omusawo gano simanyi ga ddwaliro. Congrats. Katonda yakuwonyeza. Congrats. Yeah, congrats. Congratulations. Congrats. Yasigala bambi amuyoza yazaga musawo tweyanzizza. Lord has done. N'akayimba naketala Mukama kyakoze. See what the Lord has done. Mukama kyakoze. We waited for. Twalinda. Come to pass. Kize ne kiyita. See what the Lord has done. Aba Mukama kyakoze. Bebaza Mukama. Just Watch is a true Kano kolabye kadde kagero kaddala. reminder that there is Katujjukiza nti waliwo ebintu ebitugoberera tebijja kumenyeka mpozzi nga Kristo ayingidde mu ngeri y'enjawulo. with so much Oluusi obulamu bwo bubamu n'essuubi n'essanyu. along the way. Naye wakati mu bwo Change in n'ofuna ebikutawaanya. infirmity. Obwavu, endwadde, okubulwa. Oluusi n'okuttabulwa n'entalo ez'enjawulo. Through families like Lwaki gwabeera mu mabanja? Lwaki gwabeera mu kkooti buli kaseera? you feel forgotten. Lwaki gwalekebwawo? Owulira nga olekeddwa, owulira nga omunafu, owulira nga atidde. Katonda wali okubeera nga ataakuwonya. Katonda yagenda okubeera nga Katonda yagenda okuddamu ansa y'ebibuuzo byonna. This movie today. Bwanga firimu eno ogirabye olunaku lwa leero. Kusabira nti buli kiba kyekigoberera Fighting your life and nga death kirwanyisa obulamu bwo n'amagenda go. today in the Mu linnya erya Yesu. Jesus Christ. Whatever is interrupting Ekibadde kitambula nga kikulemesa obulamu bwo. your Nga health, kisumbuwa obufumbo bwo n'obulamu bwo power n'amagenda go. cause it Leka amaanyi ga Mukama galeete okuzibwa obujja. in the name of the Mu Lord. linnya erya Yesu. Do not stop praying Tolekera okusabira nsonga yo. Tolekera okulekera okukkiriza. faith Leka osigale ng'olina okukkiriza. yet. Entalo zo zigenda kubeera nga zivaamu obuwanguzi. Like this movie. Era nga mu firimu eno Also become a testimony. onaafuuka obujulizi bw'onaatubulira oluvannyuma. Bless you. Katonda ng'akuwa omukisa. Buli nakyanaala kubanga olokoka ate kkiriza olokoka olunaku lwaleero ddemu ebigambo bino. Gamba nti ayi Yesu nzikiriza olwaleero gwe okubeera omulokozi w'obulamu bwange nga sekakiddwa. Sangula amannya gange kuva mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Era nange Mukama nkukoowoola
jangu oyingire mu nsonga zange munya Kristo Yesu mutusabidde amina. Awo nno olokose noonya ekkanisa kuli kumpi balokole obeere ng'ate ogenda okukuŋŋaana. Tumira ku bannaffe bonna beeyiganga bala firimu zino, tulina library eyiganga supplyinga firimu zino. Tumira ku bannaffe mwenna bakona Stone Victors Church aba Living Hope Christian High School mubere kubeera nga temuwakinga. Tulina bannaffe abali subscribinze mukulira ddala bulungi, sharinga, subscribinga te likinga. God bless you, mubeere bulungi ate mwera tusenkane mukaddako. Katonda banjagalire.